CEO. Salty media yenenyezebwa. In fact abasobokedwako okunyenyezebwa UCC. Owokubiri tuddako Salty media. Si Gospel TV. Kyokka ate muli kufulu figure. Gwetunenya. Munenya waaki. Kitegeeza temumwagala bwagazi mumulinako ennogo. Kubanga mwabamu mwasoma mwalemwa n'ofuna emirimu yagirina. Kuba ye presenter. Mu bigamba byagamba. Bayita muyito muwo omulimu. Kubanga TV zammwe zakyusa obuufu. Olwaleero temukyateeka abantu balina experience. Muwa abantu abanaleetera attention abantu okulaba TV zammwe. Experience yavaawo. Ebyo byavaawo. Kati tutunuulira abantu bameka abalaba omuntu oyo. Ontegedde. Ajja atukole ki? Ajja abeere ku show yaffe. Otegedde. Chovola gundi naye alina tokimanyi nti gundi alina TV gyakolako. Chicken. Shira price. Printing Nicole. Because balina numbers. Ate TV yawe zadda. Numbers. Zadda ku numbers. Tosikyanonya experience. Ate ne UCC nezireka. Kakati ate UCC era jana. Esaazi no kijituddemu because yo yeswala. Yo yeswala. Babuuza. Mukama waffe wa UCC kiki kyokola? What is your job? Kati UCC enenyeza kyo omwana wa YouTube. Wajja n'akyaza omwana avumye. Nga nayo yennyini eno gye balina obuyinza. Tebalina kye baakozeeyo. Ati nkugamba ekyo. Nti gundi YouTube yandibadde just spill over. Ontegedde. Tulina TV gye tumanyi ekyasinza okyaza ba TikTok ababemuna. Exactly. Ate ne TV za mwazoonoona. TV zaagenda ne ziva ku standard eri ey'okubeera nti nno ffe tuzi. Gwe kimanyi nti olwaleero TV ate social media yazishapinga. Social media today shapes the TV. Obalaba story ku social media. TV nga zioka story kati esooka ku social media nga tenagenda ku TV. Kyokka nga ate luli zasooka ku TV, social media ne zikola ki? Neesaasaanya. Bwe tuli twakolanga edda. Byakyuka dda biri vice versa. The TVs are now very slow. They are looking for social media. Kubanga luli twali bwe tuti. Nga legitimacy eri kuki? Ku TV. Kyova olaba nti olaba kati wano YouTube ezisinga wano okubeeza amaanyi ennyo. Ezasookera ddala kubeeza amaanyi ennyo wano mu Uganda. Those TV, YouTube va ku bino bya entertainment. Kubanga mu entertainment oza twalina waawo gundi ono omuwalaani Kansiime. Ani Kansiime nono mwami bamuyita Saamu. Saamu. Tata Sam. Waliwo omusajja bamuyita Saamu, mukwano gwe bamuyita Saamu, mumanyi. Yalina Yugi Extra Comedy. Waliwo n'endala awo oba yali ani. Then ne gundi ne Eddie Kenzo. Ze YouTube ezasooka okubeeza ettabbu. Kakati YouTube awe yaddako mu mawulire. Bali bagiyita Wolokoso Extra. Yalimu Ibulake Mukasa. Ejjeeta kati nammwe zino media ne zitandika okujja. Yavaawa yajja mu ngeri nti Ibulake Mukasa yali alina ku program gy'akola bagiyita Wolokoso ku Star TV. Kakati bw'agibeera nayo ng'agenda n'alaba bano abayimbi bakibiki n'abakolako interview naye nga sloti ye ya ddakiika nga 10. Ayisaawo lugambo biki n'ayitamu. Lugambo biki nga n'ayitamu. Kane zibeera eddakiika nga ziringa eddakiika nga 10-15. If you remember Ibulake Mukasa program gye yakolanga eyo ng'ayisamu buyisi mu bwakedde ku Star TV. Kakati tutandika okukwatanga ebyo ebintu nga tubeera nabyo ne boogaabo nga bwe biri ebintu waka waali waka mungi. Kakati waka bwe yabeeranga omungi nga bajja ne bakuggyako interview ya ddakiika 15 kwaga ne wali nga bagenda kuyisaawo eddakiika 5 ontegedde. Kati this extra n'agenda ku extra digest n'agenda ku kye tuyita Wolokoso Extra. Kati YouTube was being fed by TV. Kati wabangawo legitimacy awo nti kye walabye wali ku TV okakagende ku YouTube. Akatono we kati ero kirabe kagende ku YouTube wano ndabe story yakomyewa.
story eno yakoze eki yakomyewa. That was the shape. Era ne bitambula nnyo ebbanga ddene Montegedde. Little did we know that the vice versa will pop in. Okay. Kati kyekiriwo essaawa eno nti TV zammwe zaanafuye nnyo Okyegedde weesanga ku TV ng'ate omuntu obyakola ku TV birina kuba ku social media. Ngeri tebyetaagayo because TV is legitimate. Social media is more like it is social media. You have interest in some things and you have no interest in other things. Tosobola kusalawo n'okola kino n'olaba kino just like that. Okyegedde naye TV bwe bagiteekako ngitaddeko eri mu nnyumba waka abaana biki byonna bino olina oba consideringa because eri social media you're going to be on your phone gwe weka gw'obiraba naye wali TV ekintu ekigenda ku TV ngenda kutuula bwe nti nga nazaala wange yazze kituufu gojja oyogerawo ekigambo nga nazaala agwa eddalo okategerekegeza kugamba because olina tutegeera nti where am I naye ebyo byonna tosobola kubifuna bufunyi bwotyo just like that. Ye training yetugamba nti abantu bafuna training bano omuntu gwe muwadde okukola ebintu yabisoma mukugu kale ne bwaba teyabisoma mu training ategeere kye tuyita minimum standards. Okyegere waliwo abantu abali talented kubanga broadcasting eri gundi broadcasting eri scientific oyinza obukuba teweetaaga genda nga wagenda makerere naye ate olina okufuna kye bayita professional touch from the trainer. Okyegere bulungi nnyo ffe twagendanga ku ma TV gwoyo mubuuzi kuyo bisi kyojaba otyo oyingira buyingize ku mpewo oba ku NTV oyinza ogenda bugeze ku mpewo bakutrainingira ennaku eziwera ne bakugezesa off air olyoka otuuke ku standard eri ekola ki bano babikola abasoloti tebakyabikola abantu bangi si soloti yokka tebakyabikola. So njagala fokasi yaffe tugijje ku full figure nga bwe muli mu kukola kati mugiteeke ku baani abawa full figure omulimu bo bakoze ekyabwe mu butuufu bwakyo. Omusumba yes akoze ye ekiki kyalina okukola. Tuleme kutunuulira muntu omu tumwesibeko Okyegedde tuve kuva tuleme kulemera ku muntu tumwesibeko ng'ate omuntu gwe twesibako si ye mutuufu w'okwesibako nga we yakwata n'amugamba jangu bw'onenya full figure naye full figure aliwo abaamuwa omulimu abo bo baleseewa. Ontegedde ekyokubiri tetuli wano kulwanyisa bantu tuli wano kubagamba ebituufu bye biriwe birina okukolebwa kubanga nze I want us to be a solution not another problem. Embuto zavuze ku weekend balalu era omuntu yenna yasanyuse nti full figure amugwe ku TV mwe mulalu. Ekisooka suspension is not expulsion. Kikulagabula nti yo suspension bali mu kukola review naye why do they do review now ng'ate babadde n'obudde bungi nnyo mwaka mulamba tebamonitalinga kitegeeza tebamonitalinga bulijjo bakabiraba anti kyekyo kyenkugamba nti bwe baba bakabiraba kitegeeza tebamonitalinga. If you are not monitoring then what's the problem? I have letters, I've seen letters on public domains nga complaining ku share and they have never done anything. Bakikati buno bwe budde bakikoledde mukitegeeza nti balina gwe bakolera wayinza okubawo gwe banyiizizza bulijjo babadde tanyiiganga nkufunye okategedde yes naye nga ekyo kitongole UCC kitongole kya gavumenti ky'abantu ontegedde ky'abantu kitegeeza abantu olina obbaweereza babadde babaweereza ng'omuntu abawomulidde omwaka mulamba sirabawo. So tuleme abantu balekerawo okujaganya kino kyebajaganya tekiriiwo it's just a suspension. They are going to investigate it. They are going to come back a bigger and better.